on questions. Kasule mwasibe bulungi badaye muri mutia. My name is Evelyn Mike, the most beautiful. Aringange chokulia. Anytime, any day, call me for vibes. Banange kasule muri bulungi. Olunaku lwakubiri week tujitambula mpola mpola. Olaba ne week wetu kadogabane katoba week gwadi tuingireko mu weekend. Kubanga ebivulu bifuse ebivulu. Naye ate ngenda kubanga ate nze mbetera bastaba mmwe. Mubala bedi mubivulunga bakuba muziki. Nze ne mbaleta ntubera nga tudigestinga obulambo bwe tumaya biche batambuza biche bisingo bebasinga okwagala nenga ngenda kubanga ate nkujjukiza nti numida ye app yokayo kagenda kubanga ate ekuwa akasimbi munanga aliyo ngoli stack soka kuweddeko ate bune ejjukira kasoma lwajja kudduka aliyo nga tolina bintu ajja kubanga gamba mama kugulu talina ye bintu kangende wa Evelyn alina ye bintu so munange edduka toyireka kalida togala odduka olwakwa lintu tolina capital numida werinyo okubanga ate ekutasa gwo omusuubuzi gwalina edduka gwagala okubanga ate business yo ojongeza mu bakubire bukubizi ku simu obagenda ku Google Play Store o downloading app yabwe gye bayita numida ate munange toyitaga musingo nagumu just national ID yo oba ndaga muntu ojuze ebibuuzo osobola okubanga ate ofuna ensimbi musawa 24 ekyenjawulo kiriwo gwasalawo ddiro yagala okubanga munanga ate sente osasula buli wosasula sente ezo mu budde bw'obosaza osasula oba otekawo enkolagana wakatiwo n'abanumide kigenda okwanguyira okubanga ate munanga oguddako sente ze bakuwa zeeyongerako n'okusinga ku ze bakuwa ennaku munange oyinza osala ennaku 15 ennaku 3 ennaku 45 ennaku 6 zonna z'osimye okubanga munanga ate otwala obudde bw'okubanga zo sente zaabwe ozibaddiza ate basobola okubanga munange bakutaasa mu kazibu koli munumida ye munnono ddala agamba tewetaga transport tova wooli just kukwata bukwasa simu ya smartphone downloading apo bakubireko ku 0200707000 simu yabwerere osobola okubanga ate obabuuza ebibuuzo byagala okubanga omanya n'olunaku olwaleero munange mu studio ndina omwana muwala very beautiful very young alabika bulungi alinganze alinga ekyokulya Rhona, ladies and gentlemen, Rhona. How are you? I'm good. How are you? Era oli good nkulaba toyina buzibu wadde oli awo toyina tabu. And fine, sirina wanuma. Abantu olina waluma? Like my song, there's a song called Sirina Wanuma. Era nkulaba. Omubiri ngulaba tewali wakuluma kituufu. Sirina. Bankulimbi. Obo nimbye. So you're called Rhona Rhungi. Yes, I'm called Rhona Rhungi. Rhungi yali bakuwa walisa. My real names are Karungi Rhona. Mbamanyi wamujje Kampala mukyusa amanya nze ntegedde nze kubanga sirya makolo Rhungi mbulamu wange mayita gamba yi bishogo mwana and I didn't want to do Karungi because there is Karungi already so I did my Rhungi and it is working for me. It is working for you. I'm making my own brand. So over which part of Uganda? Western part? I'm from Uganda. Ibanda no gamolo nyankole still. No mayo kuga. Manyoro nyankole. Zamusa abantu ba 21 questions. Abo we too abali perspective and how are you? Mta mwasiba mta. Mami wasibota. Mami is watching. Mami ali alaba. Bona abagambe balabe. Je bali balaba isente. Rhona Rhungi nze ndoza nasoko okuwulira nga bagamba munaye wali omuntu Ndausi alina omuyimbi Ndausi mentawo muli mutima ne ngamba naye kati Ndausi atayimba abeera atya mentawo. But Papa has been in the industry. Akuteka bayimbi bangi, not only me. Yeah, maybe it is his passion. Anti nandirowoozezza engeri gy'alimentawo wandiyagadde okukola nga ku radio okola ng'obulango ebintu ng'ebyo. Not really. Our business is with music. Ku passion eri ku music. Yes. Kiki wasinganga okwagala okukola ng'okyali muto? I used to love singing right from my childhood. Nanjaga nnyo okuyimba. Wabeeranga ebigambo batubuuzanga oyagala kubeera ki mu future ng'omaze ssoma? Nagambanga lawyer naye oba kati byaggweerawo. Singa wa lawyer tulangi oba byaggweerawa. Tokyusangako gundi okubaza olwo natuuka ne ngamba njagala kubeera teacher olwamala nekiringa njagala. Natuuka nenkyusa because of my mom, she's a nurse. Natuuka nenkyusa nenjagala okubeera nurse naye ate already nga namaze dde okupasuwinga degree. Nengamba kakati bannaye. Degree wagifuna mu ki? Nagifa mu development studies. Wasomera? Nasomera ku Mutesa One Royal University. Yeah. Wamma oliwa wano mu kibuga Kampala. Obadde okyanyumiza wandabangawo? Ku Katel. Wandabanga. Olw'okujja n'onnyimbiramu nga nange ndi wali ku microphone nange wayimba ku mic nzije nnyimbi. Simanyi kwerabisa. I let something speak for itself. Kati sikutuuseeko. Era ontuuseeko. Naye nze wakati nze sina okuminkiriza so wakulira nga bw'owalinda. Kintu kyo wali okozeko mu bulamu bw'onowulira nga kyali kikuswaza mpaka ne kati bw'okijjukira oyagala nakwebikasuuka ng'okijjukidde bujjukizi mu mutwe nga kyakuswaza nnyo nnyo nnyo.
nga kyansaza maybe one day twali ku show nga ngenda ku stage kati egundi yange neyabika akatopu kali kasibire ne mabega kati ne kaabika ne ngamba nfudde okwabika kwanjawulo nekesumula ne kaabika like akasipi kata kakutuka okuva katopu kati nga sisoba agenda ku stage ngaki ne ngamba banaye nkoze ntya kati kyemba mbulira abana banaye nzenzirayo ku stage papa namugamba nti olugoye luyulise namugamba nti abana ne basoka banjiya omwana nafuna akakwanso nasoka akankwa naye nga nzenzirayo ng'oli asigazaayo yes already bagamba next on stage ne ngamba nfudde nesoka nebuzabuza netukukutawo omwana nafuna ekikwanso nakiteekako naye nali simanyi bwe ngenda kunyonyera papa ate munaye olugoye luyulise ate sokolindeko kati kwe nawe omukazi omukulu olina n'ebintu byebera otya nti no papa bw'analaba nga sikoze nti already eyaligambye lwaki wajja wazze teweetegese nga sina bwe munyonyola nti munaye olugoye lupasukidde awo ekitegeera munange no ekisinga okuntanga otukula tulina nafe at least I would have told him earlier nti omanyi olugoye lufunyemu obuzibu kansooke ndutereeze maybe teekawo omuyimbi omuki naye yaliwo mukivulu yes kati ne balanga nzinga ndiye no fijitingana lugoye nagamba banaye nagamba wakati ngende bugenzi bandabe nga blouse njikwatira wali nga ate sisobola ngoli ku stage bana nawuliranga kimpeddeko nagamba sijja kulinnya ku stage wakiri nannyonnyola oluvannyuma naye abaana ne banyamba ne tukiya nengenda naye ine eggaali gyotambula nayo no I have my people anti mnaye batugamba oba basajja obasekasoba mumimbi mwe yes, my empire. I have the Duchess Empire. Wanji mama Duchess. Yes, I'm called Rhona Rhungi the Duchess. So my team is called the Duchess Empire. Katwachiweta Duchess. Duchess tabera nga Duchess is a member in the royal family. Yeah. Kati goliro yo wa mama. I'm the music Duchess. Oh, kati ngawa no waita simangala microphone queen. Yes, I couldn't call myself king, queen, princess, all the names are taken. So I decided to be the music Duchess. The music Duchess. Yes. Kati music Duchess, bwolabe bizibu tulina bizibu kimu empire ya fair music. Tulina bizibu kimu empire ya fair music. So buli omu actually yamanyi ekintu kye because the scenes are telling kizibu kiri mu empire yoli. I only know in my empire, but generally in music byebimu be promotion what okay, they need a lot of money. Yes. Kati papa okubera mentawo ye manager. Yes. Yakuteka mu sente. Yes, he's our top boss, but my manager is Bash. Yes. Kati nzijala kumanya ani ateka mu sente za video eza audio papa. Kati gozi zayo oti agenda kubivulu performinga. Of course. Osinga kuyimbawa. We baba bampise. Nanti ngamba like in rich bushuru wano mu Kampala mosinga okufuna gig over outside Kampala. Last time I was in Bondibujo. I've started getting bookings wala ko. Yeah. So oluyimba ne Daddy Andre. Lwatambula lutya. Ani ya initiating a process yokubanga oluyimba lugenda mu maaso. Actually it is our next project. Yes, tunaluta officially it is our next project toward ku media zaffe twakoze. Yes. The video is in process after Kana Kabandi, then we are pushing Tebanyiga Gudu. It is called Tebanyiga Gudu. Kati Tebanyiga Gudu. Yes. Banyiga chibadi. Abasajja Tebanyiga Gudu. Tebamanyi kunyiga Gudu. Basajja babinyo bantu babinyo. So kala ni atandiko ngoba wala. Men are very bad people. Okogeza manyo ntabute. They are very bad people. Well, kati okubanga ogenda okola ne Daddy Andre ani atandikawo process. Kubanga ebintu Daddy Andre bivaayo si birungi. We collabo. Actually, it is Bebe Cool who got us that collabo. He sent me there. Nangamba, you guys should work together. So Bebe Cool initiated everything, and that is how I got to get that collabo. He's also one of my top boss. Boss we never make up. Naye papa o. Ogenda kunsobola, ziba boss ni naba. Naye papa o. Actually, Bebe anyambako. Yes, somehow. Batugamba Bebe ne ayamba bantu. Nze videos zonna zobolabye. Bebe yamba studio, Bebe yamba cameras. Yeah. He's a very supportive man. Nze maybe abalala. Kwanga nze neyogerera. Yes. Oli mugagame.
Not really, but I get a hand. You get a hand from Gagamel. Yes. So can solo kuito wa Gagamel nga njagadi. It's okay. Osinga kwagala mmere kikaaki? Njagala nnyo akawunga n'omuceere n'ebijanjaalo. N'ebijanjaalo. Tolimba gwe. Naye omuntu omulimba kati omuntu okuba n'omubiri ng'ogwo gwe alina kulya. Sisobola nakulimba kubanga abali eyo bakimanyi kati lwaki mba nnimba. Kati omuntu okuba n'omubiri ng'ogwo gumaintaininga asobola kulya mmere ki? Tolina kulya nnyo nga buli kikusaze mu maaso ofenka n'olya breakfast n'olya lunch n'olya mukwano kasafa tugenda kufa. No kati olaba tugenda kufa ate kati ndeme kulya lunch. Waliwo ekisuka. You can take breakfast naye lunch n'ogi around sawa nga 9. Tolina kulya nnyo. Sijja kulimba nze I eat heavily once a day. Ekiro heavily oba otegeeza like okulya emmere n'endya emmere ng'eriko n'enva once a day. Eyo ye heavy. Once a day then kuma chance nsobola okulyayo some eggs maybe bread and my cup of milk. Wangi mama. Then regular era ninywayo ka coffee. I go to bed. Ogenda tukola sense obi. Olya supper. Serious. Kati njala webe kuluma. Nakimanyira. Ngamba olinga tonatandika kimanyira ng'okitandika butandisi kuba but I think olaba this body ndako rungi mutu koze sense obi kubanga mwana mutugamba musimanga temulya kumbe nga nawe mwana hardships ze mwacha mwana zitugamba kati nze ngamba ati Evelyn bigena kubera byo mukusooka naye witembi tongamba musimanga nze kisooka sigejjangako and I don't like being fat bichangoza alibo and it is easy to fight that body ngatona gufuna because when you get that body it is hard okugusala so better you fight it now ngatona chikolachi yes working out not really I just do my little sit-ups at home to kusala kabasto kati nze ngende mu gym nsalechi maybe toning my body I don't go to gym sincerely bozuka kumacho okolachi nsula mu depression mama what is the first thing you do when you wake up in the morning the first thing I do when I wake up in the morning I can take maybe warm water and a lemon then ngaka breakfast bwe kajja ngaina ngeno kaleka nkekolera Anjaliona msibanga ka breakfast we kajja eba manyinga wala agenda nedda nga bwe kajja because me I've just left home recently kati mbera nze I do my things myself. Oleba ne mami yeah I left home when I came into management okusobola okubeera accessible easily. Yes kale kitegeza oyina emyaka yange emekaawo jimbalire njikubalire enda kati bwongamba nti no wali okyali waka waka wamala ddi osoma namala 2019 university sijja kubalira myaka no jibale nedda olaba naye wombalira abalabi baagala ogimanya gwe abagitugamba tenze gyange ati gwe giteebako naawe obadde ki ndekasagala kubaneti okumbalanya sityokumpala nedda nze nkuwadde olukusa ateebako ogambe nti wali badde neweewat 24-25 26 ndowooza mumuwulidde 2019 oni myaka emeka Rhona tombuzaabuza kati gwe wali omuntu wamalira university 2019 kati tuli mu 2025 abayina emeka Kalo jona ngamba weyagalide kubanze first of all math namugwa nafunako ne 03 math mu O level siwabi kasita kutusiza wano antusiza 03 mimi kigo yagala okubanga okolako naye so far right now what in Uganda whether female or male yeah I'd like working with Rhona Rhungi why I love her energy I love her vocabulary yeah kati mavokabiti muzipimirako ki omuntu kasogamba oba omuwulira because ompimira ku live performances that is when you can measure someone's vocabulity kati anti njawalo mmanya vocabulity ogimanyirako ki nti omuntu asobola okuwangaaza eddoboozi asobola okuyimba essaawa 2 namba no oba omuwulira nga eddoboozi lye liri
on live band oba oliwulira nga liggumidde nga terikankana nga teritidde wala bayimba nga batidde yes nomuwulira nga atidde ne livaako nomuwulira nga something is not right singa ani ayina eyo gondi eyo weti gwali owulideko ng'ayimba bw'atyo ng'eddoboozi eriti kati gwotegera otya mu eddoboozi bali litidde ati ombuuzizza vocability olina okuba mwena bwawulirako ng'eddoboozi lye liba litidde ombuuzizza vocability ogipima otya so that is how I measure my vocability. Cindy and Winnie Nwaja, they have powerful vocals. Yeah. Do you believe nti no muntu wabeera alina talent naye nga tali hard working atalina talent nga ali hard working asobola omusinga atalina talent one kati nze ndabeera Evelyn Mike sina ddoboozi naye nga bwe mbanga ngenda kuteeka mu bintu by'okuyimba olaba nnyimba nnyo ntekamu efforts nyingi ngende no ngende eri ndadde mu rehearsal y'amazina of course hard working can beat talent. Yes, can be talent because the more you get consistent ate ng'okola nnyo you can beat talent kubanga ne bw'oba oyimba bulungi oluyimba n'otalupushinga that song remains unknown but when you push your song it comes to us ne tulumanya and we get to support you. Yes. So wali mu ssomero when did you realize nti nosobola okuyimba watandika ddi okwerizuula eddoboozi nti ese eddoboozi yange lisobola okuyimba? I used to love music way back. Okuva kale nga we used to mime. Nga njagala nnyo abayimbi ngene gomba nnyo abayimbi. Abayimbi bali bajja ku ssomero lyamwe. Wali mu single school? No, I was in a mixed school. Yes. Nga abayimbi bajja nnyo ku masomero gamwe. Bajjanga nnyo ku ssomero. Nga muyimbi ki yajja ku ssomero ng'okyali mu ssomero? Kuba no bwe tumanyi kusobola tugamba obanga mungi kuba kati ze mungi yajjanga ku ssomero lyaffe. Let me see Vinka yajjako. Mu O level oba mu A level? Mu HSC. Nga yakayimbawo a lot of arts used to come ne ku campus bajjanga. I used to love it. I was like I can do it, I can make it, I can reach there. Naye nga tetumanyi butya bonokola ki bonotuukayo coupling kubanga onatowewakana first of all nze saalimu you look kanena nginyona kunkonvinsinga era singa waliyo obine oja solo kunkubira esimu nangamba amazima ojana kutya no munange Rhona was always that humble. Actually abantu benasoma nabo they couldn't believe nti kati yenza ali wano ali music but I was shy naye nga njagala nnyo music nga I used to mime even naye nga n'ensonyi ng'omimingo yambadde shades. Yeah, we are that type of people. So abantu era bamwe Rhona yeggwe Rhona kati nga bagamba yenze nga bagamba era tetwewuunya we used to see you. So what is that one thing you regret kyewali okozeko mu bulamu mpaka ne kati bw'ogamba bannange mukama nsaba erifuo tolindaganga ng'okyejjusa nga wakikola okyagala naye ng'okyejjusa nga nakikola nkyagala anti wala tusanye tukamu ati tubuulirirwa ate basobola kubuulirira naye nga ekintu bagamba tokikola obanga nga naawe olaba nga tekinakolebwa naye n'okikola because kyali kino okuyisaawo nga tokyejjusa. Waliwo mami kyali tekimpisaawo naye nze nali nkyagala waliwo mami wange kyeyaŋŋaana naye nkikola naye muganda wange gye byakoma era kati mpuliriza nnyo abazadde muzadde wagamba munaye tokola kintu ekyo bambi try to listen mpaka nekati okyejjusa nkyejjusa mama wange yakiŋŋaana neŋŋamba naye kati mami onaŋŋamba ki olaba mama tana kyakugamba kiki kyoŋŋamba negenda mu maaso mukwano nadda emisinde waliwo webaŋŋaana okugenda ku beach nentoloka netugenda twali tupulanize ka beach pate kaffe tumaze ebibuuzo kati nga sirina bwe ŋŋamba muzeeyi my dad was soldier kati nga sirina bwe mugamba what do you mean was he died. Yes, so kati neŋŋamba naye dadi ono mutandise ntya nemanya nti ne bwe naamugamba agenda kuŋŋaana kati awo nemugamba dadi tulinayo semina ku ssomero otyo tugenda ku beach wali tutolose bakugwamu awo wasaba olukusa lwakwa walusaba kintu kikyamu awo wali osaba olukusa naye era munaye abakumanya nti ate ku biiki gye nagenze muganda wange andi kati oba totolose kasita oba nga wamusaba permission kubanga era kukuba muli munda amanyi yabadde ayagala kugenda yabadde ayagala kunsaba naye naade nja kugaana kati oba kutuuka eyo n'ofunayo obuzibu anti kati
bibyo byenkugamba nti kati bw'ofunira ku beach obuzibu era bw'oba totolose lobanga atolose naye ng'olimbye. Wakulira wa wano mu Kampala? Nakulira mu barracks ye Katabi. So all your life obadde nga mu barracks? Then later when I joined university nenzija wano Nansana when navanga nga ngenda ku university. Nansana tewabeeranga wala? Nansana? Not really. Nansana tumutesa one Royal University. Bw'otolanga sente za sente meka ezo za boda ziwalinnya kuba taxi? I used to boda ya 15 kakaaga. Olunaku? Yes. Ngani azikuwa? Daddy. Wasembadde ugenda downtown. Chikawa nayo no. Mwana ochimanya muno oli mwana w'abazadde bo bwoti. Tolinamu kibi kye wakola, tolinamu mboba ki oli mwana w'abazadde bo bwoti. Daddy used to give me whatever. Ushering gigs buno bwaberanga webe biseera. Ana mu campus nga twakolanga bu ushering gigs. Ebintu nali mbigenda mpola. Ngobera waka. Chicho singo kwagala okukola mu biseera ebideme nga tuli mu studio. Nga siri mu studio. I love listening to music. Yeah, music. I love watching fashion shows. Fashion. Do you dance? Yes, dancing shows. I really dance. Do you dance when you're performing on stage? Yes. Mazina chikati siga nago kwemula. Just wait one day. Era nga bwe tweguddeko kati. Nja kusanga byange sibyakwogerera. Ngonyenya nyashi. Ojja kunsanga. Ngonyenya nyashi. I'm the next big performer. Next biggest performer. You wait. Well, otakekeddeyo chinga fe bana Uganda. Well, I have my brand new song. It's called Kanakabandi. Yeah, it was written by Mim Cyclone, produced by Best Boy, and video shot by Frank Ja. Kekaliwo koina. So bana Uganda bagambayo buchinga tusibula. Abana Uganda mbasaba buwagizi. Yes. Mbambi mutuwagire, you support new talent because you never know. Tegeza chiru no dalo limuwe kagwa no dalo zembo mutuwagire bali woga mutuwagire mbote bakuliko batuwagire because banji we are many bobera mu studio berayo nani we are many artists but on behalf kati gwe mulaba wano is Rhona Rhungi. Okay, nsaba bwagizi bwamwe. Yes, mumpagire. I have a lot on my YouTube, by the way, muiteyo. You like me, follow me. I have like this is my fourth. It's your fourth. It's just wakatandika kuyimba professionally. 2 years now. 2 years now. Yes. Wakola for projects. Yes. Oh. So YouTube eriko Rhona Rhungi. Eriko Rhona Rhungi. It is RONAH. Then RHUNGI. Again, dayoko labeko music wange ompya, and my new video is also there. Yeah. Yes. Ateku TikTok. TikTok is the same name everywhere. Rhona Facebook, Rhungi. Twitter. I use Rhona Rhungi. So ne booking number kweri. Yes. Manager na ne papa or ne manager Bash. Okay. Yes. Thank you so much Rhona Rhungi banaye. Kati nzira mukulaba kati ku stage. Wali go wanda banga kati nze nkulabe nzira mukulaba ku stage. Ngonyenya nyashi. Awo. Naye tovuma kani nyashi ki. Abantu bandikoyeko nongo yimire do 360. Nyashi tekuli amba babalimba. People can throw in depression. Woman don't question the movie that the gabo bya Rhona Rhungi. Munango mwana ina kabiri kalimu kama kiyagama nti walo mukama bwe yali atonda abantu. Yenna yali active. Ngate yebaseko matula wati. Thank you so much for watching the questions. Enda kuba ngate mbalaba olunaku orange. Temana ya downloadinga Numida app, making sure go musubizi nte yo app eri ku simu yo. Gwetaga stock bwagala okuba ngongera mu business yo. Munangate eno app eri okulwa okuyamba abasubuzi boka. Munange gifune oba se kyo bakubera ku namba yabo yesimu eya 0200707000. Enamba ya bwerere bebuzeko ebibuzo enamba byagala okubanga ate umanya okusinga ku byenkugambye wano naye ate munange gweno ali eyongo tudde waka munange nabankulaba olunaku orange mbagala nnyo. Have yourselves a good night. Ciao.